ne bannyabo nze bampita Hajjat Fauzia Katende Nansubuga okuva mu Rahim Foods. Leero nzize mbalagirire okusiba oluwombo empombo kale nnyingi nzakulya. Bwe tuba tugenda okusiba empombo twetaaga bino ebintu ingredients ze twetagisa ezo. Tuba tulina okuba n'obutungulu, ennyaanya, carrot bw'oba oyagala yali option, ne spring onion, then ne green pepper. N'obeera n'omunnyo, n'enkoko, amazzi, ebyayi n'empombo. Ne royco. Ne karoyco. Oteekamu baka flavour konna k'oba oyagala. Bw'oba tolina ne bw'otassaamu any flavour. Osobola okukolerawo engeri gy'ebiba nti oyagala bintu bya boil. Kati then enkoko eno okugikola okuvaamu obulungi eno gw'omunnyo obulungi. Olina okusooka okufuna omunnyo n'oguteeka mu mazzi ng'ogenda okukaliriramu enkoko omunnyo ne gusobola okuvaamu ne gukuba nti gunoga bulungi nnyo. Otherwise bw'oba toteese munnyo oluusi enkoko ekutawaanya. Tuzijjako then tuzisalaasala tugenda ebyetujja wali mu nkoko neso ne basobola okufuna bonna egendi ezo ensava ero ojjako amasavu gaazo gonna naye nesinsava nnyo tugyeko esavu tono then bye tubisangusa ne tuteekamu akatungulu obisiikako kati byonna n'omala n'obigattamu. Mugattamuko ne karoyco. Supu oteekamu okusinziira ku supu ki bw'oba oyagala obungi obuzitono. Ogenda kukola mpombo mmeka na supu yenkana nti ezaffe si nnyingi nnyo tetuliwamu supu bungi. Supu kaba kajja kumala n'oteekamu n'omu. Kati obiba ready. Obirinamu dakiika ng'ebiri bitokotako kutino bijjamu n'otandika okusiba. Bw'oba olina okwetegereza bw'otyo olabe ng'oluwombo teruliimu katuli. Then ne luno lwennyini lw'osibamu nga teruliimu katuli. Eno sayidi n'etunula eno n'eno n'etunula eno. N'okwata enkoko n'ogissaamu gy'ogenda okuteekamu. Omakinga sure nga either eno etunula eno amagumba galeme kufumita wansi sayidi eyo. Nosena ebirungo biri bye twakoze byosibisa kati n'ofuna akakana akantu n'olubikka kuba nti lwofuna ebbugumu erimala. Kati bw'osiba entono kale neera n'ennene nambeera nayo bw'otoba ogisiba. Tusibisa byayi naye bw'oba olina obuso osobola okusibisa obuso oba buno obugundi bw'endagala obuvaamu bwonna busiba bulungi. Naye kati nze ebyayi byensobodde okufuna byensibisizza. Naye abatalina byayi bw'afuna obuso obusiba bulungi. Bw'ofuna bino eby'omumakati kati olwombo lwaffe lufaanana bwe luti nga ludduwedde. Nojjayo n'olulala nalwo olukebera bulungi n'olaba nga nalwo teruliimu katuli. Kuba bw'olubeeramu ekituli supu aba. Luno olulimu ekituli.
kati olwombo lwaffe luyidde, then tugenda tulya n'emmere eyo luli ready bwelutyo bwe lufaanana. Supula gwe twateesemu bwamala n'agira abeera light, amala n'aba nga amala bulungi, emmere yaffe tugenda kulya kati emmere eri ready.